ekituufu bwe baba bikira omwaka ogujja nti muzeeyi yafudde teri yeewuunya. Kitegeeza nze ndi ku nkomerero yakwogera byange. Ffenna naye amagezi g'omuntu siri mu kadale. Amagezi g'obuntu gakulaga nti taata n'omwana ani yalisoose okolayo. Oba okimanyi naawe era bwe bikyukamu bakusaalirwako n'omufune beemulugunya nti afuddemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akawungeeza k'eggulo twebakidde mu kyobeera oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Sheikh Sulaiman Nkata ow'ekitiibwa Allah amujjuludde. Sheikh ono abadde musomesa wa ddiini mulungi era omunnyonnyozi omulungi asobola okunnyonnyola naawe alwawo okunnyonnyoka n'osobola okunnyonnyoka amangu. Abadde mubuulizi wa njiri mulungi era yagazisa abantu okuyingira eddiini y'Obusiraamu. Okwawukanako ne bannaddiini abalala abasirika nga balaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abasirika nga balaba kitta abantu agenda mu maaso mu ggwanga. Kiwamba abantu agenda mu maaso mu ggwanga. Kibuzaawo bantu agenda mu maaso mu ggwanga. Kisiba abantu agenda mu maaso mu ggwanga batalina musango. Ono abadde wanjawulo kubanga abadde muzindaalo ku bikyamu ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga era nga bamuyita kinanjo kyankimize ng'ekikyamu akyogerako ng'ekikyamu. N'olwekyo tugenda musubwa nnyo kubanga engatto ze zaalese emabega mpaawo agenda kusobola kuzirinnyamu azigyeemu. Era nsaba ow'ekitiibwa Allah amuwe Jannati Firidausi, amusonyiwe byonna ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya, amugaziize kabbuli ye, amuwonye ebibonerezo ebiri mu kabbuli eyo wansi gy'obeera obwomu, era amuteere ekitangaala mu kabbuli ye, era asobole okutusisinkanya ku lunaku lwa kiyama nga ffenna tuzuukidde ng'abalongoofu. Nyongera okugumya abafamire ye, omuli abaana be, omuli bakyala be, omuli mikwano gye, omuli ab'eŋŋanda ze, na buli muntu yenna abadde amudipendingako. Tugamba nti ow'ekitiibwa Allah yawa era yajjawo, twava eri Allah era tulina kudda eri Allah. Buli ekirina obulamu kiliwotoka ng'ekikoola, buli ekizaalibwa omukyala kirikala ng'omuddo. Naye mu kaseera nga kano ak'okusoomoozebwa kaleeta ebibuuzo bingi mu mitima gyaffe. Era singa oba toyina imaani enywedde bulungi ng'oli muterebusi mangu, weekanga oyawukanye n'omulyango gukutwala mu jjana, kubanga ebibuuzo ebingi biyinza okuzaala obukaafiiri n'okaafuwala. Omanyi mu Busiraamu singa nzija ne nkubbako omutwalo nfuna omusango, naye ate ggwe gwe ngubbyeko oyinza okufuna omusango omunene oba emisango egiwera n'okusinga nze gw'ogubbyeko, kubanga n'okusinga ggwe agunzibyeko. Singa ojja n'onziba omutwalo, weekanga nze gw'obbye nfunye emisango egiwera mu maaso ga Katonda n'okusinga gwanzibye lwa nsonga nti gwanziba obeera omu era omusango obeera nagumu gwakunziba. Naye ate nze gwe babbye nsuubiririza mu bantu bangi, oba Nakato yagubbye oba Nabiryo yagubbye, yalibanga Wasswa, yalibanga Nankabirwa, naye nedda Kizza oli yagubbye. Kati ne weesanga muntu omu yakubbye naye ng'owaayiriza bangi. Kakati ne mu kaseera nga kano bwe tutabeera banywevu nnyo, twesanga ejjana y'owekitiibwa Allah etusubye. Naddala mu Uganda eno eringa eya leero, mu kitta Abasiraamu, mu kiwamba Abasiraamu, mu kitta bannaddiini. Tijje buvuddeko twali mu Masasi, naye olunaku olwaleero tulinganga abagenze mu butwa. Sigambye nti Sheikh yafudde butwa, nkiddamu sigambye nti waliwo Sheikh, naye ku Uganda ya leero omusiraamu ali voko, omusiraamu nga muzindaalo oba munnaddiini yenna nga muzindaalo ng'ali voko ng'ayogera ku bikyamu, bw'afa toziikanga buziisi, osooka n'okuba mu ttooki. Lwaki kati Sheikh ono Nkata afudde mu kaseera oludi Kampala bagitwala eri mu lusuubo, ate nga y'omu ku babadde ab'ensonga, abasajja abakulu abalina ekitiibwa era abamanyirimu ababadde basobola okwogera ensi n'ewulira. Nze yeekolera itongwa bwe njogera, mulimu n'abagamba boogeza njaga, abo bahuligani bamirimu gimbuze tebalina byakukola. Naye omusajja omukulu ng'oyo alina ekirevu ekyeru ng'ajjidde mu jjubba nga zze ataddeko entalabuusi, bw'abaako kyayogera oba osanga
kibalwamu ensa n'okusinga eky'omulala. Kakati waliwo ebibuuzo n'ogamba yi Sheikh ono lwaki afiiridde mu kaseera nga olodi Kampala bagitwala? Kubanga ekkobaane ly'okutwala olodi Kampala saagala onnimbe nti lya muntu ssekinnoomu. Oli ne bwajja ng'alina ssente mmeka ne bw'aba mugagga atya naye nga ali ssekinnoomu, muntu ssekinnoomu, si kyangu kyakujja kuyimirira mu muzikiti gwa Busiraamu ate ogutuddeko ekitebe ekikulu eky'Obusiraamu agambe nti ŋŋenda gusendawo. Wabaawo omukono ogwa waggulu oguba gwagala akasozi ak'e Kampala Mukadde. Kakati bwe weetegereza abakulu muffe batandise okusaanawo ate ababadde boogera. Waliwo Sheikh ono yeddira enseenene yeewanozeewana nti aziriira aswana okuganza omukazi yeddira enseenene yaani Kasimu, muvubuka muto wadde nga mumanyi, naye bw'ayogera bavubuka bano abasajja abakulu bwe batuvaako mu kaseera nga kano we tusinga okubeetaagira kireeta ebibuuzo mu mitwe gyaffe n'ogayi Sheikh ng'afiiridde mu kaseera nga kano nga Allah atugezesezza amuyitidde ku nteekateeka ze oba waliwo atamineetinze enteekateeka za Allah ne kalenda ya Allah ye n'amujja mu budde kubanga tusinga tubiraba. Nzata yafa, Sheikh Anas Kalisa yafa, n'abalala bangi bafudde, njogedde ku be baawabutwa ne waliwo be baakuba amasasi mu kaseera nga kano. Omusajja w'abadde alabira ng'abannuupu babanja Kibalama n'agattako ku ddoboozi. Omusajja w'abadde alabira ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'agattako ku ddoboozi waafiiridde. Kale tukyebuuza ekimusse naye nga sigambye nti basse muki mutte, naye mu Uganda ya leero omuntu bw'afa nga ayambadde jjubba n'entalabuusi munnange toziikanga obuziisi. Wakyayinza okubaawo omukono ogw'amaanyi ennyo mu nfa ye kubanga eyo ye Uganda gye tuwangaaliramu. So tetumanyi oba Allah yamututte oba birimu olodi Kampala oba birimu ebigambo by'abadde ayogera kuba gye buvuddeko alina kye yayogera. Muli bakadde mugamba obukadde magezi naye temulimba bantu. Omuntu bw'okaddiwa wummula, omuntu bw'okaddiwa lekera abavubuka abato, omuntu bw'okaddiwa oba okooye. Mu kaseera nga kano nga ffenna tukolerera kubeera bakadde naye nga waliwo atayagala muyita mukadde. Essaawa eno twegendereza abawala abanyirira abaligita obuligisi bayinza otusiiga siriimu oba bayinza obbayisaamu obutwa ne batutta. Twekengera endwadde, twekengera abatemu, twekengera ki naye nga tuluubirira kukaddiwa. Kyokka ate kya nnaku nnyabo Katonda abaasaasidde ne batuuka mu myaka emikadde bajeegaanye. Kyokka ate ffe kye tunoonya nga bo bakirina baali kikutte nga zaabu era ne bajaganya n'okujaganya nti ayi Katonda weebale kutuwangaaza ffe baani. Abandi baafa bato, abandi baafiira mu mbuto z'abannyaabwe naye ayi Mukama Katonda ffe osobodde okutuwangaaza ffe baani ate batukuba myaka. Olina omugamba olina emyaka 8 n'agikuba nti kuba akimanyi nti ssemateeka wa Uganda nga tannajungululwa yali amukugira okusukka emyaka 75. Kakati najja nga kikejjulako mpola mpola. Kakati ekyali badde ekyokwesiima ye n'akifuula ekyokwevuma. Ebyo Sheikh bwe yabyogerako ng'ambe ntya kisibye ebimusizza, ng'ambe ntya nti Kampala Mukadde si yamusizza oba ow'ekitiibwa Allah atuusizza butuusa. Y'ensonga lwaki mbagambye nti mu kaseera nga kano ak'okusoomoozebwa bw'otabeera mukkiriza nnyo weesanga eggulu likusuubye. Naye njagadde okuwabulamu ku Sheikh Kiti ne bannaddiini abalala aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga oba abasobola okubutafuula geesirikidde nga bannaddiini abalala. Museveni n'abayita mujje musabire eggwanga enkya natta abaana b'abantu era n'oluddako ne baddayo basabire eggwanga. Nga waliwo ne Sheikh omu Sulaiman Kasule Ndirangwa jjajjanga oyo wenge gwe nalimpa ekitiibwa ennyo ekingi okugenda asabire Museveni
okugenda asabire Museveni n'agamba era Allah muwangazi yeeyongera okufuga kubanga mufuzi mulungi naye nga yakaaba amaziga mangi nnyo ku nfa ya Muzaata gw'amanyi nti oyo yamuttani wa Muzaata obutwa kakati ono abadde wanjawuloko mu bo era essaawa eno bannayuganda tulinga nga bamulekwa kubanga abasajja ab'omuzinze ennyo Allah be yali yatuteerawo atirisiti baluŋŋamye ate bagenda bajjulukuka mpola mpola neweebuuza ki ekiddako kati bano be tusigaza tubakuume nga kati k'ekibiriiti Sheikh Kiti Imaamu Kyeyune n'abalala aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga bannange mwegendereze abantu be mutembeeta nabo mwegendereze be musula nabo mwegendereze we mulyako okulya era mwegendereze we munywako okunywa mwegendereze obuzindalo kwe mwogerera mwegendereze engalo z'abantu otherwise tuyinza okudda mu byalwattabazi nalumanya batubuuze nti wakolawo ki tusaba owekitiibwa Allah areceiving a Sheikh Semaili Nkata mu buwombeefu obungi era muwejjanaati Firidausi era musonyiwe ebyamusobako mukumanya kwe ne mubutamanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.